oyina ebiwogerako naye mujjukire nti mu Uganda ebyensoma yaffe byamunguuba oba byamunguuba tebikkirizibwa ku international level era kijja kwetaagisa bw'onoba ng'ofunye omukisa ogufuluma oddeyo osome olyoka okutuuka n'omutindo gw'ensi ziri kwe ziseetaagisa kati nkimanyi embeera eriwo ffenna tulwana abali ku social media okulaba nti tuzza Uganda weyina okudda eve mu mikono gy'abasajja bagwira abajja ogiwamba mutulaba ku social media kuno nga twogera si lwakuba nti tulina byakukola tubirina tulwanirira mmwe abagabuutikidde tulwanirira mmwe abeefudde ntemuwulira nga munyumirwa nnyo emboozi z'ekiseego munyumirwa nnyo emboozi z'olugambo naye ng'okufa ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga mwesudde gwa naggamba naye nga mmwe kennyini abatasobola kusharinga information abatasobola kwogera nsonga zino mwe munoonya passport mwe munoonya visa ne babafeera nga ne gye mulaga temumanyiiyo kati mujja kitegeera nti ffe atolodde abali mu diaspora bwe tuba tutwala obuvunaanyizibwa ne twogera ensonga zino kiba kitegeeza tubalumirirwa nnyo n'okusinga emulowooza mwemuba temwerumiriddwako kiba kitegeeza mugenda ssanga ebizibu naffe abali mu diaspora tulwana kudda waka kati gwe tuba nga tuzze ku social media tukulumirirwa notasobola kusharinga kukomentinga oba kukola kintu kyonna kiba kitegeeza nti weeriddemu olukwe ffe aboogera tuli mu diaspora already mwe gye mwagala okujja naye tuwogera nnyo tudde waka kuba tumanyi nti waka wali eggezi eno mu nsi ze tulimu eriyo ebizibu bingi nnyo bye mujja okulaba nga mumaze otutuuka bimuna mutuuseeyo naye lwokuba nti njagadde bba wakalowoozo kankayiseewo mu bufunze bulimu akategeere embeera nga bweri nti mbi nnyo mu Uganda nti asomye n'atasomye kati bali mu kkoweri erimu ery'okunoonya emirimu ate weefundako n'asomye atasomye ayinza okufuna omulimu okusinga oyo yasoma kubanga abantu abasomye ebiseera ebisinga babeeralikira nnyo okuba nti baagala ssente nnyingi okusinga oyo ate atasomye ajja kwagala ssente nto okuba yafa kufuna mulimu na kyakulya kati muganda impuliriza mu bintu byonna by'okola ng'oyagala kufuluma eggwanga sooka onkolere kintu kimu oba onoonya visa ya America oba onoonya visa ya Canada oba onoonya visa ya Europe bw'oba okyo ogenda kunoonya visa sooka making sure nti olina omuntu agenda okukulisiivinga oba kye tuyita contact bingiti mukwano gwo bingiti wa Luganda bingiti omuntu yenna nga omusobola omwesiga buli nsi gy'oyagala okugenda okujja ku Middle East naye bw'obanga ogenda mu nsi z'abazungu making sure ng'olina contact egenda okukulisiivinga ku kisaawe w'ogenda okutuukira ekyo bwe kiba kiganye making sure at least bw'ofuna visa making sure nti olina kye tuyita backup money oba pocket money agenda okubeezaawo ewiiki ng'okyakozesa omutwe gwe okuyiya kigenda okuddako one kye tuyita backup money oba pocket money lwakiri ekitono nnyo tambula n'eddola $500 ebigenda okutandisa togezanga n'olinnyo ennyonyi okujja mu Bulaya nga tolina gw'omanyi nga tolina muwadde omuno g'ekikumi kubanga kigenda kuleetera ebizibu okomekkereze ng'oli ku street kati nkiddamu era nkikomekkereza omuntu yenna ng'ogenda mu America making sure nti olinayo contact oba olina omuntu w'ogenda okukulisivinga oba okutuukira omuntu yenna ng'ogenda e Canada making sure nti olina contact oba olina omuntu w'ogenda okutuukira mu Europe Bungereza wawona kasitoba ng'ogenda oteeka okuba nga olina omuntu agenda okukulisivinga bwe kiba si kyekyo oteekeddwa okuba nga ekitono ennyo olinawo $250 mu nsawo ezigenda okuyamba okubuukinga hoteli w'ogenda ositula n'okuyamba okulya n'okutambula ezennaku nga bw'oyiiya kubanga omuntu omulamu tabulawo watandikira netekageza ne kakutanda n'ova e Uganda nga tolina contact ya muntu yenna agenda kulisiivinga ne weesitula n'ogula air ticket n'olinnya ennyonyi ebiseera ebisinga oyinza okuba osingibwa n'oddizibwa e Kampala ku kisaawe nga buli kimu okirina katonda bakuyambye n'oyitamu ne bakukkiriza n'oyingira ojja kukomekkereza ng'oli ku street nga vidiyo zemulabe zasanye ku social media obuzibu bwazze embeera si ya gavumenti ya Canada teyagitaddewo bo bennyini abazze ne visa zaabwe abalowooza nti bw'otuuka e Canada oba otuuse mu ggulu nedda oba totuuse mu ggulu waliwo ebintu by'olina okusaanira kusooka okukola gamba olina okusooka okubanga olina omuntu agenda okulisiivinga olina wogenda otuukira abaagala asayiramu abasinga obungi bazisayirana ku kisaawe nga tannafuluma abalala at least abeeramu n'akasente akamubeezaawo ennaku ezisooka then n'anoonya wawa agenda okusanga migration agibuli ebizibu byayo nti ayagala asayiramu naye gwe tojja kuva eri n'engalabiyo ogende mu America otuuke ku street otandika okusula mu simanyi osaba asayiramu kubanga tebakuinvitinze gwe kennyini gwe weereese nga gavumenti yaayo emanyi nti waliwo omuntu ajja okujja mu ennaku bwezitaddeyo agende kati bagange ngenda basaba temusalira musango nsi ezo nga wagudde bugwi nga gavumenti yaleete kusuubira nti ogenda kugwa mutambulemu n'ensimbi oba beera n'omuntu agenda okukulisiivinga oba ogenda okutuukira temukola nsobi kubanga zino ensi nga muziraba ku TV si bwe ziri in reality waliyo ekintu kirala ekisookera ddala kankibalabule eno mu bazungu oyinza n'okumala emyaka 7 nga tomanyi neibawo
eno tebabuuza gwe kennyini gw'olina okwefaako ng'omuntu nkugambye osobola n'okumala emyaka 10 nga tomanyi neeyibawo ng'abantu bomanyiko bantu bakola nabo ku mulimu ne b'olinya nabo baasi abasigale tebeetaaga kumanya eno okubuuza si musango obutamanya neeyibawo it's not a crime buli muntu zino ensi zaavaako n'abantu baako baavaako so kati bwobanga oli nnyinnyonyi koza kamanye ng'akoza liwebbwa nti either ngendamu ne ssente eza backup singa kigaana nzirako ki oba olina omuntu agenda okukulisiba nga oba tolina wummuza engalabiyo togula tiketi genda kulinnya nga tolina wootandikira ojja kukomekereza ku street sinakindi bajja kukwata bakuze ku nnyonyi etokota kekabadde akaloozo ka leero kati ntandise kati katugende mu video entufu yatuleese anjala mootagingire wano Frank Kasabuni Gashumba abere ku video eno kansooke mbalabule ng'obudde bukyali ngale nabo gisimufungize buli muntu yenna ng'olina Facebook account olina TikTok olina Twitter njagala tuyige oba nnyongere bayigiriza kye bayita diversion ngenda basomesa diversion ezibaddewo nga mbate musobola zeetegeeza nti diversion esookera ddala njagala buli muntu ng'olina Facebook account yo nga waposting ekibooziboozi kyakatale ne kusaasira ne buchamaani kideleting ku account yo ekyo bakiyita kusika eriyo bano abavubuka n'abakyala bagenda mu NRM nga basuubira ekintu ky'amaanyi nnyo kye batafunye kati okubanja balina kukozesa tactics oba balina kukozesa tactics za kutiisa na kwogera biki kiniko byogera gavumenti ya Museveni bagamenti bagenda kuva mu kintu kyebabateekamu baddeyo bagende mu opposition bagende wekyagulayo kati ye Museveni ne banne badde bayite mu office bageki kimwagala babawe ssente kati go bagenda kukozesa okusasanya information ey'obuyaaye kubanga kakatiba temukamanyi kati njala bagambe ekibooziboozi kya Catherine kusaasira ne buchamaani eyo diversion temugigendako era buli yagiposting zagisharinga delete esooka diversion endala bwobanga olina Facebook account olina Twitter na TikTok ngenda kukusaba toddamu kupostinga kusharinga kyonna kintu kiyitibwa kya Male Mabirizi versus Muhoozi Male Mabirizi versus Pastor Male eya DNA. Don't waste your time. DNA ya Male Pastor Male ne Pastor Male ne muganda we Male Mabirizi. It's a family issue. Lwaki bagirese nebera so topic nebera so promoted on social media. Ngale tukimanyi nti system ya ADN government yagirese. So ekintu ekirimu Mabirizi Male versus Muhoozi mu court simanyi birth certificate simanyi takedo ko esimbawo simanyi kyali maje a pure diversion temukigendako ekyo nakyo mujjeeko. Then again ekyamale Mabirizi ne muganda Pastor Male kya DNA nakyo temuddamu kipostinga eyo total diversion. Let them go and settle their issues under their family umbrella, not ku social media kubanga tukoye batobuzaabuza. Ekyo nza mukitegedde eyo na diversion kati nzikola ko wano tulyoke tugende maaso nga sinabagamba kintu kirala. Ekisokera ddala mwalabye Frank Gashumba Kasabuni ng'agamba nti abanja ebikibi yalina bamujjako ebintu byali akoze nga ataddewo programu n'ebibi yayiya nti simanyi programu ya Museveni 2026 muzeeyi togoka tova ku layini nti alina corporate ekyo nakyo kyobaza kati njala soka kubagamba mu mateeka kiri bwe kiti mu mateeka bw'owa musango mu kooti ne bakulisiivinga obanga guli mu kooti guwulizibwa gwe kennyini kaguwa ababange bawaabire tokkirizibwa gwogerako mu media oba mu public. Frank Gashumba agamba yawaabidde NRM n'awaabira n'omukyala gwe bayita Hadija Namyalo yabawaabidde mu kooti era alinda kooti ekole decision. Kati bwabanga Frank Gashumba agamba intellectual nga yasoma ate oŋŋamba otya omusango wabi mu kooti ate ogenda ku TV ogenda ku radio oza ku social media okuba enduulu mbw ate NRM yakubba biki kino kye tuyita creating amawulire n'okujja emboozi zitagaso ziteeka mu media okuba diverting okuva ku issues eziri sounding mu Uganda. So story yake Frank Gashumba simanyi mbabanja serezo simanyi bumbi mmeka nakosa sete meka, that is a pure diversion between Frank Gashumba ne NRM secretariat n'omukyala Hadija Namyalo. Eyo diversion kuba mukimanyi nti mu kooti kasito waayo musango kiba kitegeeza linda kooti ekusalirewo era bagamba toddamu kwogera ku musango gwa Gukute ku TV wadde ku radio. Omukulu atambudde ku TV omwadde airplay yekalakasa yogera biki eyo
pure diversion temuddamu wabudde tokishiringa muleke kubanga ezo na diversion bakikozesa kukuma bantu mukolaki kubateekaawo mu batandika okukola ki okuba nti mulowooza ku bintu ebikubamba gani nti omusango guli mu kooti yaggwa ekiba kitegeeza ntateekeddwa adde ogwogerako ne weewunye agenda ku TV agenda ku radio agenda buli wamu ku social media adriving ekintu kyekimu naye ng'ate ye kennyini akimanyi nti omusango guli mu kooti kati neyo diversion kati ku kintu ekira kigenda mu maaso kinyera bategeeza kansulenti omukulembeze wange atuuse n'abantu abali kuno kuba mmanyi abantu bangi bajja ku video zaye kuno nga tebali ment kubeerawo naye baagala kuwulira byenjogera era mbatumiddeko mwenna abajja wano ng'owulira toyagala kulaba Lumbuye naye nga byayogera oyagala ye ng'omuntu toyagala muwulira namulabako naye nga byayogera bikakatako okujja obbiwulira ate obisaasaanya ogenda obikomentingeko I salute you obwe tuyita obusiru bw'enjoka obulumannyinizo nti bw'anaafa zigenda kulyaki mwenna abajja wano ng'ekibaleese muuli omusajja gwe ayogera temumwagala kubanga yabakuba n'abassa ku ttaka naye nga ate mulina okujja okubeerawo wano okuwuliriza kubanga yalina information ne content mbatumiddeko nnyo ekyo tuyita okufa ng'olaba wekuba mujja kwetuga muffe naye nga musajja gwe mwetugirako ye ali bibyo birala nnyo kati mwe mbatumiddeko kati njala bategeeza ekintu kya Forum for Democratic Change FDC kunze si mawulire njagamba ekigambo kimu kunze si mawulire and nayo total diversion nkiddamu kunze si mawulire kubanga nayo total diversion lwaki diversion since President Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja okwesimbawo najja nga nzenze kamuntu gwe bayita alina amawulire nga ndi versatile nga sirina ludda ngenda kukuba nkubuulire nga ntaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nzize nkikola era natuukako n'obbaga natuuka n'okubako FDC nenkuba Salamu Musumba nenkuba Muliati nenkuba oyo omusajja nenkuba oyo Nandala Mafaali nenkuba Mugati gwa Bata nenkubiramu ne Besigye nenta FDC nenjikuba kubanga nze manyi nfuna information from different sources nembagambe exactly FDC kikyeri ne kibagiteereddewo abantu ne bajja oyo akola divide and rule akola propaganda blackmail biki akuba forces of change kyekigambo ekituufu era akuba sources of akuba forces of change biki nenga okay no problem ebyange mbyogera kate ng'omusiza kulesiya netengenda kulirako bantu banga ate bwe mbyogera mbireka wano oluvannyuma ne bivaayo kyova olaba sinsi omuzannyo bwe gwatandise sina postinga ku kigambo kyonna kikwatagana ku FDC kubanga nabyogera dda gano mulimu mawolu leftovers. Now what you are seeing is called leftovers. Now first hand information at the beginning nembabulira each and everything which is taking place in FDC and who was funding FDC. Nemugamba Lumbuye akuba forces of change smile propaganda blackmail. Okay, no problem. Can you mukuru ekyo kicha kivuddeyo kati ennaku ziri 3 kicha kivuddeyo mwanumbanga ne munvuma ne mugamba propaganda simanyi tayagala change simanyi akola kino bagamba no wait, everything has a right time buli kintu kijja kuvaayo kati kivuddeyo mungamba naye bagamba dda nimbibaga buli kimu kyonna kiche kivuddeyo kati njala baga ekigambo kimu kivuddeyo kyonna please. Eyo total diversion mugiveemu era nsaba ba blogger ba national platform mwenna ba foot soldiers ba MOP baani temwetantala ku sharinga kibozi kya FDC eyo diversion ensonga eri bweti omuntu yenna ng'omanyi nti muzanye ebyobufuzi ebitali byamazima benkanya olina okubeera very careful nnyo era nga bwe tukola ebintu byaffe. Nenjala soka kusa president omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nkusaba tuula wotudde mu katebe k'okwate biberenge n'ekikopo kye kyakaawa otunuulire ekintu ekiri mu FDC essaawa zino nti bw'oba osonze bw'oti ng'okisonze mbw'oti situla luno olugalo luno olwetunuzemu kino ekigali kisajja kyetunuze mbw'oti nti kati kigenda mu maaso mu FDC kyekino kati wane luno olugalo luvukola oluzza wano olwetunuzeemu
president kwa ntichola mu FDC very soon kijja mu National Unity Platform na ye ngenda kusaba otwala obudde you analyze ochinge otandika okuwandika dots to dots then kino kinagenda okujja nti kikuyuya ng'already oyina solution oyina backup nchida Mr. President nkugambye nti FDC saga right now pure diversion kubanga nabyogera kodda emyaka 2 nga nzija mbagamba ebintu bino nenga munvuma nensirika nekati nze advantage gyenkirabye mugabo ne bagamba nti nze ekintu ekibi nkiramu omukisa nsaba president wange Omuliro Bakyagulanye sentamu ebigenda maaso mu kweyuza n'ebituli biri mu FDC tula wansi otandika okuwandika dot ku dot ogateeka nemu kanabiri kafumba mwanyi katakoko bimalanga jja kanakwalo fumba ta bulijjo kambale bale komiriweze nchiddamu Mr. Robert Kyagulanyi Sentamu AK Bobby Wine take an advantage. Please watch very careful the situation which is taking place right now in FDC. Sit down, analyze, make your final decision in case anything similar to FDC has happened to national platform. You already have a solution for each and every problem which is happening right now in FDC. Kyenkusama kama wange tula wansi wandika bulungi onayogedde bwati ono yani ono bwati ona akoleze bwati oli akola kubanga the same thing which is going to happen very soon on national unity platform kati gwe njagala otusoko ono binogere ddagala buli kimu mayibo ngendo kihandule mu banki ekyo kisobola bulungi nnyo kati nze kirungi kyenzijemu nti president okusinzira kukigana maso gwe tula bulungi ne kakawa ko okay ono agambye bwati oli ayogedde bwati oli agambye bwati onagabi bwati then gwe otandika okulondobamu kubanga ebintu bino nabyogera namuga nti amusajja mubi naye so kikuwe kyokuyigirako ate ofune solution in case kigenda kujja kubanga kimanyi kulugalo lubote luno tunudde maaso luno lukwata oluzo lwetunule mboti kati mukulu wetunuzaamu osooka omanyi kikyogenda okukola in case kibeera okubanga kijja very soon ekyo nga kimaliriza Mr. President ekirala ndaba abantu bangi nnyo baagala kubuukira national platform abadde mu politics ebbanga ddene which is a good idea but somehow somewhere nga bwe nagamba nti nze bwe mba nga ndi wandali owendali bw'alaba olutindo olulamu entindo nga nnya naye mpitira ddala ku lutindo luli olusemba ye sayidi eri siita kuno olwa wakati kuba nnyinza okugwayo ebyobufuzi Museveni byazannya bya dingi doole waliwo ayonoonye kati bw'abanga Museveni azannya dingi doole politics. You need to be very careful with the newcomers and those who are willing to join in up from other parties. Kubanga bayinza okuba balina hidden mission endala gwe gy'otamanyi. Mu politics anything can happen. Ate politics taina proper angles. Empewo gyemufuwa gyalaga kati nalabyeko omusajja gumwaniriza ngagamba yazze kufuna maanyi masannyalaze okuba mu nuupu kuzuukusa political status ye. Nenga taina kigendero yiye yaze kukima political status oba kufuna baanyi so such kind of people nabala bagenda kujja so Mr. President njagala obere mwegendeza nnyo ku bantu abo kubanga bayinza okujja nga balina kibagenda nga balina mission enekusifugo nga tomanyi nenga ate bo already obadde obamanyi kati ngenda kusa engeri Museveni gyazanye byebufuzi dingi dole wali wayo nonyi obuyibo obujjukira obundi bwetwayimbanga edda kati ebyobufuzi bya Museveni bwe bityo byakutebereza naye nga wootebereza ekituufu gwobaliddeko gw'osonze nti yono kiba kituufu nnyo awo nawo nvuddewo z'ensonga zembadde jalobowa ku nsonga ezo naza diversion zonna leero ntandika video eyande ensonga za buli kimu kifunye bulungi nnyo nkitangaziza. Alright, Consultant Janet atuuse, President watuuse banakutemyako, Mama Njovu Enterprise atuuse, Mawa atuuse, Kahanga Muhanga atuuse, UPDF soldiers mutuuse, FDC Mbamaze, Pastor Kayanja ne Jessica Kayanja, Consultant mutuuse, kati video entuufu etandise. Etandise etya. Buno baka njara bugende eri mwenna abasajja n'abakazi abaddukanya ensimbi, abaddukanya business mu Uganda nkiddamu. Eno message njagala egende mwenna abaddukanya business mu Uganda. Ng'omanyi nti olinawo ku muwoga awera oba akasente, njagala owulirize nnyo akatunumba kano. Mugenda tandika okuwulira ng'abagagga okwetoola Uganda
batandise batta nga abasajja balinnya ebikomera byabwe ne batandika okubakuba amasasi oba babane babatega ku gate ne bakuba amasasi oba ba family members bakubira amasasi ku bikomera by'abagagga ekyo mugenda tandika okuchuda countrywide nenga the main target egenda kubeera ano Mukono Ntebe Kampala Wakiso Mpigi bwezi kyabo Uganda wano kinagenda okusasanyira across the country nga mission y'abaana abasajja ekoze ekituukiridde kiki ekiri mu kutta abagagga bano abalina mu kasente ekyama kikino manyi information yange njiva mega ekyama kikino yoseri tebahabura otabasira mutano wa kale kyezinsira tamizizide nsanga bisibe na nyini kabuyonje etambula lukwata senior esazi no atugubaddenga omubi atunula mu Kaleega kubanga eka ne mu kibira musobedde anonyo obuma obuddukanya government nete kyabulaba agezaako okwekuba kuba buli wamu bamugamba kintu kyavunda dda kintu tikyalina mulamwa kati agenda kukola atya already pressure emuli mbuli mawa olokuba nti bamugamba jama je Somalia gali mu kutikkula okuzza Uganda already Congo mission yali ali ne Congo mwaji kubane mujisura enajalo bebaza kati aina pressure nti already amajagali mu Uganda agabadde mu military abadde mu barracks nagagatya ngate mu system ya amaje bwe gatuula mu barracks nga tegali aido tegalina kigakola mu byobufuzi kibera dangerous nnyo kyabulabe nnyo nkiddamu Museveni nga munnamajje omuyekera akimanyi nti kasitobera n'amajje nga gali aido nga tegalina kigakola gabira dangerous nnyo bafuna ebirowoozo bingi nnyo era kyobula nti ensi ezibaddemu kuddita amajja gabira mu barracks gabira aido so nawe okimanyi nti omuntu wabera aido abira n'ebirowoozo bitagattagana kati mu kiseera ekyo amajje gasobola okukolawo ekizibu kyobula nti Museveni agezaako nnyo creating entalo nasindika amajje Sudan nagasindika Somalia nagasindika Ethiopia nagasindika Congo nagasindika Rwanda nagasindika Central African Republic amajje okubira nga gali active agasindise gabere nga gasavinga nga bagafuna mu sente ate nga bagabera gali active tegalina kigagenda mukola njala bako ekyokulabira ko mugwanga nga eggwanga erya United States of America nabo ekibatekesaawo ebifo byenjawulo okutwala y'amagye gamba nga ne badiganda bakoze camp e Kenya bakoze camp e Sudan bakoze camp mu America bakoze camp mu Europe eri mu North America ku distributing amagye agabere nga gali active gali mekubira mu kifo kimuga gatudde kibira mu ame tactics wamo ame rules si kirungi nyama gyokuba ngali aido gali mu kifo kimu so kati Museveni amajje gano agatyo okudda bweganadda nga gali aido gasobola mukola ekizibu jjukira tannabasasula kati akakodyo kali luddawa akakodyo kali wano Museveni akimanyi nti abantu bagudde mu kabano akabano group kano kalina sente kalina amataka kabye buli kimu basomye baagala okukumya obugagga byabwe naye bagenda bikuma batya kiri bwekiti Museveni akimanyi nti osawo yonna ali mbulabe n'abantu ka group kakabano agenda kukola atya kyalina okukola kwekuddira kansubire nti nanyini Heleb asime bagita Heleb ani eyo company etwala abakozi e Bulaaya eyo nanyini musajja munyarwanda nanyiniyo nanyini Heleb simanyi Horeb Employment Service Company ekwali kuno kati Museveni akimanyi nti ayina okukola ekintu kino bwe kiti badidde ne bapostinga modelemo ne bagamba nti amagye bagenda gafula private whereby nti omuntu asobola okuhalinga omuntu yino mukuuma naye si buli magye nti bagenda gakozesa bagenda creating security companies eziri private nga bwala bazisala siini lindako njala bo bintu bino nga mulaba information entufu gitubowa sitwagala mugenti ate omusajja atuwadde information etaliko bagenda creating security companies mubagenda okuyita okuba nti badeploying abasirikale abo kati some security companies nga zino zibagenda creating for instance bagenda creating service security companies nga zino nga ziri private nenga abantu bonna abalimu basinga bagenda kubeera nga bava mu SFC bava mu UPDF abo balitani such companies zigenda creatingwa nyingi nnyo nenga omukulu akiinamu mutwe yoyo omusajja wa Horeb bagenda creatinga companies nyingi era bano mubalaba bali ku training bano basirikale benyini siga nti bana security kati ngeno gye mulaba eno yemu ku companies nengera zaabwe benyini eyo gye mulaba yenyini sizimu ku companies bagenda creatinga
naye nga ekigendero ky'abaana basajja bakuliyetinze private companies zino basobole okudistributing amagye gonna gano ag'abalitaniizi naye nga especially bagenda kudistributing abanyarwanda bannaabwe abaka bano mu company zino nkiddamu private security companies zigenda kuliyetingibwa naye nga za state naye nga private companies zino zigenda kuba banyinizo bennyini nga bakabano group banyarwanda kati n'abalitaniizi basinga obungi bonna abagenda okudda 70% bagenda kuba banyarwanda bagenda okudistributinga mu private companies ezo security companies ezo babeeremo nga basobola okuba nga bagulibwa abantu babulijjo kubakuuma nega amazo okuliyetinga fear eriyo okulumba bagagga mbisaakaate nga bagwamu ne babanyiga kati kibeere nga bakitadde ku mawulire kigende nga kivaayo nti tulina security bagenda osobola okwayalinga abasirikale abali professional ba UPDF under this company ne bakuwa naye nga abantu bano ekigendero ekira kiriwe kiti bagenda kubanga omusirikale gwoguzo bagwayalinze ali connected ku internal security organization that is ISO agenda kubeera ku connected ku chieftains of military intelligence CMI agenda kubeera ne connection ku SFC ne ESO external security organization ne state house nga mission enkulu bagala kusembereza baspayi bawe in the names of security over bodyguards nga bagenda kubega buli mugagga essawa zoyingira abaana bolina bantu kibokolaga nabo biki byokozesa wakobera wodi mulina bwikimu nakye bagenda kufuna nga details zonna nenga goloza ntibazze kukuma nenga bazze in the name of kukuma nenga halinze kwa security guard nenga mukozi wa bitongole byekugambye kino bagenda kikola oyo system mpya wanabayina 0.05 GB muvaawo nkiddamu aina 0.0 GB muvaawo wanetaga abantu abayina GB 5 okudda waggulu bubanga endowooza yo ya munguba n'okuvundula ensonga ddayo wano sikuyita wotojja kusobola kubanya bino bintu by'enjogera kubanga oluvannyuma bijja kujja gwero gy'okutegera bye nali njogera naye kati tojja bitegeera mukitegedde bulungi nnyo so mwenna bebatadde kunji bagenda kuteekawo private companies agenda kubanga agezaako nnyo kuba nti amagye gaabwe bagateeka ne action kubanga bagateeka mu security companies ezo era zigenda kubeera nyingi zigenda okuliyetingibwa nenge ekigendera kyabwe kyakuba nti abajago bagafula active obutabeera idle okukola emitawandizo mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo kyafulumye mawulire saagala kirwako. Alright, ndowooza nsooke mpisewo akalango kano tulyoke tugende muki ku information. Alright, People Power Stroke Nationality Platform UK demonstration at the Uganda High Commission London 58/59 Trafalgar Square London WC 2N5DX. Human right abuse, kidnaps, torture, injustice and murder. UK government should sanction dictator Yoseri Tibahaburwa for human rights violation. The demonstration is going to take place on Friday, 24th of July 2023 at 1 p.m. up to 5 p.m. London time. Eyetazo okubanga omanya ebisingawo ojagenda ku email y'abantu bano eyitibwa official UK people power @gmail.com oba kuba ku simu +447597373695 ojja kuba obafuna bagenda kwekalakaasa ku lunaku olwo kubanga bakitegeddeko nti Museveni alina enteekateeka empya. So mu kino waliwo ebintu bye tugenda okulabisa mu bantu bano mwenna bali mu diaspora nkiddamu ne president wuliriza akantu kano nina program gyengenda okukola ku Friday era Mr. President kusaba obeere the first person to watch that video. Yose yalina message gye yakoze naye njagala njirete ku Friday ne meeting ezaaliyo wogenda okuproving ngoba okyalina diaspora oba tolina diaspora. Kati buli muntu yenna nga mukulembeze nga takyasobola kuorganizinga demonstration oba kwogera nsonga zonna zikwatagana ku change nga ali mu diaspora eyo gye bayite enkwezenge ate bangi kati wano bwetugenda okulabira UK batandise mu America, Europe, Africa ne mu Uganda wenyini kasomba temusobola kuteeka programs demonstrating nga Museveni nja kuba nzikiriza information gye nafunye nti byonna biteekateeka bulungi nnyo. Alright, ndowooza kati
tuba tutandise video entuufu eyatulese kati ku nsonga endala mwenna bannayuganda mukyabuzibwa n'akantu kano ak'akabano k'Abanyarwanda naye tuli mu occupation yakutwala amataka gammwe njala kwebazanya abantu b'omu Northern Uganda abakoze ekisoboka okugoba Abanyarwanda bonna abadde beetaze ku ttaka lyabwe nti ettaka omukazi yaligula naye ng'ate taligulangako omukazi abadde muyaaye. Kino kye kyabaddeyo abasajja n'abakazi nga bagoba Abanyarwanda abadde baseza ku ttaka lyabwe. Kino kye kyabaddeyo. Sigenda kulonja nabazanyira neyo okubiri nga bagwa buli kiramu kyonna ekitibwa Munyarwanda n'ente zaabwe. Nekati goba kugubye ku ttaka otandise kaaba wowe Bikira Maria nyamba bangubye ku ttaka obwanaga bwe bunasulawa lololololo ologotananga go balogera mu kyogero kati njala kugamba amaanyi gali mbantu bana balugu atebazalwa ku planet ndabaze bali mu Uganda naye mu obunafu mulira n'akatengo oli najja n'asenda ennyumba yo ng'oyina ekisomo nnyumba oyina ejjambi oyina omuggo lwakiri nkulumako okutu ne mmanya nti bw'atwala ennyumba yange nakulumako okutu gavumenti bw'eneekyuka nja kuzza ennyumba yange. Ne buloddawo bannanga ate nkoze ntya ennyumba bagitutte ennyumba y'abaana bange wololo lwaki temunyiigako ne mwerwana kani agenda obbalwanirira bano bagobye Abanyarwanda n'ente zaabwe babagobye ku ttaka naye mmwe muli abo mwagala buli muntu atandika obbalwanira nga mutemusobola kwerwana. So ekyabadde mu Northern Uganda tukyali mu kigula ky'amawulire tugende mu maaso. Echira please njara tegeza mukulu Suliro Paleria. Don't fool Ugandans. Suliro Paleria's message goes to you. We know that you are state mafia, and since you came in Uganda you have been using the taxpayers' money by creating more projects. But don't forget that we are monitoring you and we are profiling you. You are among the people who have used the state money and you've destroyed the nature of Uganda by pouring tons and tons of rocks and maram into Lake Victoria in the name that you are renovating Munyonyo Speak Resort, and that property belongs to Museveni, we know. So recently some people got this footage. You are trying to expand Munyonyo, but you are denying the allegations, but we know that you are using state funds and state machineries to expand Munyonyo, but you are destroying our nature. You are an Indian who came from Kenya, but you said that you were born in Uganda, and you are calling yourself that you are among the richest people in East and Central Africa. You are not. That money belongs to Museveni, and that is the taxpayers' money. Gentlemen, go slow, because we have all the details about you. Speak Resort Munyonyo belongs to Museveni. Which money he got from the taxpayers' money? Eno footage wajeganye mutunda yuwako taka. Eno gwe musajja gwe. No sasula amawule gatandika okukola vice versa. Ngoza tetumanyi. Ogomundo ogwakiragala gukoma obadde okoma kati lino oyongera yettaka ogenda ofunza kubanga olina akazinga koyagala okutagetinga kali opposite ne Munyonyo mugenda mufunze ennyanya mpola mpola.
Niyo vudde mu mawulire kubanga state gye mukolera mbubuzabuza amawulire mbu tewali kigenda maaso mugezaako ku renovating. Is that renovation? Is that renovation? Is that renovation? Is that renovation or expansion? There are two things. There is renovation and expansion. You are expanding your territories. But you are fooling Ugandans that you are doing renovation. We know the difference between renovation and expanding. You are expanding your territory, Museveni's territory, using taxpayers' money. NEMA is quiet and government officials are quiet because you bribe them, because you have a lot of money from the taxpayers' money. But we are warning you and we are profiling you. Any time, anywhere, we shall get you. Sudiru Paleria. And that land, which situated in Munyonyo, belongs to the Kingdom of Buganda. Hope you know that. But time is going to come. You will answer all the questions. You are doing this in Munyonyo, the same time you are doing the same thing in Entebbe. We know. But be very careful. Gwe nkumaliriza Sudiru Paleria, njera kana bakusoma bakutegeeza. Ato inane company ezitwala abaana mu Busibe mu Saudi Arabia. Ne basalamu body organs. Eyo ne program njajjiza gwenzo koza tutwakuvaako. Okosa mutabani wa Rajivu okubuzaabuza eggwanga. Ne we shall deal with you. Guno nkuvuddeko sigenda kulwako. Katugende ku information endala. Kansulenti mwenda mutuuse bulungi nnyo kati. Ebbanga lyonna nabagambye nti nze ndi versatile, nkoze bintu bingi nga abantu abamu tebabitegeera. Which seetaaga bbaka akakutegeera bintu byange okutuusa nga bitandise okwapelinga. For the good 5 years mbadde nnwana ne Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli ku nsonga ezikwatagana Obwakabaka n'embagano omusajja is originally from Rwanda. Ezimu ku qualities kw'omanyira omunjalala kye bayita resistance. No kubanta staina nsonyi. The moment omuntu nga talina nsonyi, oyo tobuuza ava ludda oyo wakabano. Charles Peter Mayiga bamusimba mu Buganda nga mbega kujja ku destroyinga Buganda. Ne bw'omugamba ekintu making sure nti afunayo ba followers abagenda mu believing n'okumu defending nga spending millions. Kati nsuubira nti mwenda abantu abali mu diaspora, bali mu America, bali Bungereza, be bakolera conference ne mulya sente, ne babawasi ne mugula emmotoka ne mukola ki. Ndoza mukitegere nti sede mwali kuza state, which is okay. Naye njala bategeeza. Njagala kuyimirira bwomu n'abantu abangoberera ne bannayuganda bategeera. Mujja kutegeera ng'obudde bugenze. Mumukire bunyolo nga batalidda Buganda. Mu America ne mugenda mukola conference mulya sede za Museveni, sede za state. Nga muli ku mirimu gya Museveni gye mukula muganti ate muwagira nkyukakyuka nga temanyi omusajja wa Museveni. Kati wiiki ewedde najja ne mbagamba programu zagenda okukola. Ne mulowooza nsaaga programu yazoogedde nga bwe ziri. Kati gwe w'enkyukakyuka blog abadde afuma Lumbuye. Lumbuye ayonoona Buganda. Lumbuye avuma Buganda. Lumbuye avuma Mayiga. Simanyi omusajja ate muganda wange. Nabagambye omusajja programu zagenda okukola z'amafuta nga promoting ekintu ekyo. Kiki ekyavuddeyo? Bwe yazi yagambye atya? Yagambye envumirira n'okuvumirira kwonna abo abalemesa okusima amafuta nga balemesa programu za gavumenti ya Museveni. Ani yagenda ne yeekalakaasa okuyimiriza pipeline bannayuganda bali mu diaspora? Ani yavaayo n'ayimiriza okusima amafuta ago? Si president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Era EU neyimiriza okufandinga pipeline eyo. Ne court neyimiriza buli kimu. Si president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bw'owakanya information gyenkuwa oba owakanya ani era oba okolera ani? Kati oza mwakitegedde. Omusajja tali kumwe era tali kola kintu kyonna ku lwammwe. Oli mukozi wa Museveni. Reason being one. Bannayuganda mu Buganda okuli Abasoga, Abanyolo, Abasamya, Abakonjo, Abakibonna bagobeddwa ku ttaka n'Abaganda mu Buganda. Tagendangako kuyimirira mu kifo kyonna kukonsolinga oba kubuuza lwaki bagoba abantu abo ku ttaka. Bamenye embuga za Buganda zonna kati zisigadde kondo za 10%, 90% zonna bazimenye. Mayiga tagendanga ku mbuga yadde dengi
okubuuza baani abamenya baani abamalesanya ebintu bya Buganda tewokigetagendangayo naye yesitudde n'agenda Bunyoro n'akulya eddetiza kiki n'adde mugambye nti agenda kikola neyeyiwa amanda mu mbugo kati baganda bange basenga bakojja bali mu America abali yasereza Museveni nga temete omusajja akulira Museveni mba mu manja ki mu kyamanja yekubye omupiira kati mwe babloga ba national platform bali bavumanga Lumbuye wagwan people wagwan bloggers aba national platform who stopped the oil pipeline? It was President-elect Robert Kyagulanyi Ssentamu and the NUPDA chapter leaders abatwala petitions ne mwenyigiramu n'abazungu abagala enkyukakyuka abagala ensesigale ng'ekyali ku nnecha yaayo kati mwe muddaalo simanyi Mayiga akoze ne mulogootana ng'abaliko olubale kati mwaprovinze mwakitegedde ate okumanya abasajja mmwe mulina enkuba buloga ba national unity platform tekuluwadde n'omwe muwagira ate nabagamba abantu bano tujja bambula mpola genda okebere ku platform y'omuntu abadde awagira Mayiga ng'avuma Lumbuye baba yapostinze video yafulumye nga yagenze viral genda ku buli platform y'omuntu aga nti blogger national platform eyapostinze video eyo nga Mayiga akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu direct genda ku platform zaabwe zonna oba kuliko yapostinze video eyo mujja kutegina bana abantu bagenda kweyabya mpola abakolera Mayiga abakolera Mpuuga n'abakolera Museveni nga batulimu temuzi postinga kati zabali nnyo okupostinga nja zonna mugende muzikebere platforms ezite za national platforms ezikyukakyuka Mayiga yalumbye Robert Kyagulanyi Ssentamu direct naye nga bwe namukutte ready handed bonna basinga obungi baganye okupostinga video eyo nenga basiba banvuma simanyi akola divide and rule ayinonye Buganda nabagamba temujja kuntegeera ate temujja kunsobola kubanze buli kyenjogera nkiwa time nga kigenda kutuukira n'ensirika n'endaaza ebya FDC South ne kubanga nabyogera emyaka ebiri emabega kati kino Mayiga kyeyiye amanda mu mbugo abali mu America abatumiddeko mwenna abali asereza Museveni abali Bungereza ne babloga ba national platform awagira Mpuuga ne Mayiga batumiddeko mwe bale video bali meno postinga nja balabisa nga sikukuteeko nkulabise bulabisa wekka nga sikuteeko nkulabise buno time nga tonnaddamu ku ansalinga Lumbuye soko buuze ani yayimiriza okusima amafuta mu Uganda si Kyagulanyi Sinup leadership Sinup chapter leadership across the world abagende Netherlands ne bateka petition ne bagenda ne balumba ne Macron president wa France abazungu abamwegasseko ne bagamba Mr President amafuta agasima mu Uganda pipeline yimirizibwe ne biyimirira bwe yavuddeyo kwogera yakubye president direct nobody came out to talk about it okujja konze nenga mwenna mbadde mukolera buli muti abakulumba tumiddeko kajjangu bambi nga bagamba wendi wano jabba information batakuza emitwe mujja kweyambula mwenna mpaka nga wembuli buli muntu anategera Lumbuye mujja mutegera ngo budde bugenze awo nawo mvudde osigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono alright ensonga endala tusabira nnyo baganda bafa bali mu Kenya kubanga embera bwe lisinungi yose yagezako nnyo protectinga mutabani we Ruto kubanga mu investinga mu sente nyingi ngera bwagaziya akabano neba na Kenya baganye ekyensonyi video nazibataddeyo jjo ngambalaga nti yose yabadde yasindise byokulwanyisa nga biri mu container Uganda Revenue Authority Customs ne Security yaganye okuscanninga trailer yabadde etwala emundu amasasi neti ya gas Kenya naye government ya Kenya ne ba security agents abamba bafunye ko tipo kuva mu Uganda nti lolebwe ne bwetejja erimu ebyokulwanyisa ebigenda okujja kubanga Kenya bali mu kwekalakaso kwa maanyi nnyo kati zino zimu ku footage njala zizanyo katono nnyo tulyoke mutegeere buli kimu ekigenda maaso Museveni kutumiddeko ne babbiba n'omuluza tusobola kutegeera ezo zimu ku footage na tuko na viongozi kali mu Swahili wanafanya kazi ya kiliari na kwani hapa kwa boda tuko na chairman wao wana Itojera na tuko na secretary wao wana Joseph Ouma. Kitu imefanyika hapa Busia leo ndio imefanya sisi kama viongozi ambaye mimi ndio kiongozi nimekuwa karibu nimeitwa na viongozi wa hapa kuja kudhibitisha na
kuangalia vile tunaweza tatua hii shida. Kawaida vitu zikitoka Uganda lazima ziwe na makaratasi na lazima zipite kwa process kuanzia Uganda ndio hayo makaratasi kuje Kenya. Ikifika Kenya yaangaliwe, ifanyiwe scanning. Lakini vile tumeambiwa ya kwamba yuko trailer, hata kuna zingine tunaambiwa 2 zimepita tayari tulifanya. Alright. Mubufunze agambye nti aliwo n'emikwano gye abazze okwetegereza okwemulugunya okwabategeezeddwako nti waliwo emmotoka eziyitawo ku boda nga tezikebereddwa. N'agamba nti bazze bafube okulaba nga buli mmotoka yonna eva e Uganda ng'eyingira Kenya eteekeddwa okuba ng'erina empapula ezigyogerako n'ebintu byereese era ziyite mu sikaana oba ziyite mu kyuma kinkebera mu konteyina bintu kye babitikiddwa so si motoka ezo kubanga tezina mpapula zizogerako ku bintu bezeetisse na butayita mu kyuma ekyo kikebera biki ebintu biri mu konteyina nga zinde motoka 2 ezayisewo ne zingira mu Kenya ne bakwatako emu era kibadde boogera kati ngenda bongera footage Oluswayiri era batumanyi ffe tujja duvuna bwe endimi tumanyi nnyingi tuliko emisambwa kati ngenzera ku video endala mulabe konteyina yiyo Wamemeja wanatumia kampuni kubwa. Wanatumia pesa kubwa kwa transport. Tezimoto container ezadde zigenda okuyingira nga zirimu emmundu amasasi n'ekya gas. This is bad. Ojiraba yali teyise mu process yagikebera. Lazima watatu explain. Ndoza mutegedde bulungi. So abatamayiro Swahili mbadde mu Luganda nti wadde emmotoka ezadde zaagala okuyitawo nga tezikebereddwa nga tezina na papula zoogera ku bintu bezingiza mundu kubanga yabasindisa ebintu ebimu nga bigenda kuyamba ku luto gamba nga tia gas emmundu n'okwekalakasa bo abayayi be bavadde ne bayingira e Kenya ku protectinga luto kubanga wakabano mu ngeri yonna nga bo gye baagala okulaba ebintu byabwe katugenze ku nsonga endala mwena kye mutamanyi abasiramu mwena batumiddeko mwenna abayisiramu bali mu Uganda buli gyetandikira ne gyekoma. Salamu alaikum kansulenti muli bulungi. Mwalabye akatambi ke twayogeddeko last week nga Museveni abasiramu bamusabira si kitiibwe kyabadde kati kamba we on information entuufu era mu kaseera mukaweereze ntumiddeko ku jjajja w'Obisiramu ow'ekitiibwa Omulangira Kasimu Nakibinge we bali kwebereramu nkwagala nnyo ate webera kubeera musajja mugufu mwatufu n'oyatulira enkwezenge ekintu kyabadde kitya ndubavire ku ntono kyabadde bwe kiti yo seeri gye buvudde katono yalumba amaka ga Sheikh Kamoga n'embalaga ka video kano nga balumbya amakage bakuba abantu bakola kibiki ne Fujo Museveni yazza akwata nga akwata abasirikale abakuba bala babubuzizaawo ne kigenda vairo ku mawulire kati bwe kigenda ku mawulire Museveni omanyi muntu asinga okutya yalina akatengo bwe kigenda vairo ku mawulire Museveni kimukwatako kati n'ayagala azanye politics we owoli wa dingi dole wali wayononye nadduka emisinde kato musonge kuba papa ye politics wazanya kati yagaza kula pressure mpayirinze kunagamba nfuna nti abasiramu bano kwe kubira enkwezengeze zekunganye zijje nga zine dobozi zigenda omukolera ku bonga bo ne mu kubayita yabagambi njala basinkana mu kyama nga tewaliwo wadde wa kamera wadde n'oweggulire n'eri limu n'ayita bulungi nnyo era bamugambye tujja naye tugenda ku tetwagala kamera twagala wadde wawulire n'omu nga Museveni ekiba muyisizza boogere naye abawe ssente bakulinge embeera y'Obuyisiramu egenda mu ggwanga n'ebyogerwa nti Museveni awanna biki munnange basajja bakulu nga balowooza boogera n'omusajja omukulu ategeera kumbe omusajja yayiika Windows oli n'essimu yayi mulwadde omuntu era mu myaka 85 ba 9 naye ng'olimba ng'olinganga ejjenje ate basajja mu batategeera Museveni mujja kufa Museveni ekisookera ddala ye musajja atakuuma kigambo kye Museveni ye musajja akugamba nti ngenda mpererwe naye mutegere kubayita ababiri ojja mumukwata naye mutegere empero togenda mufuna kati basajja bakulu babagenda nti wali ekkunje ate tewali kamera ng'ate baavu bazibu aros Sheikh Gundi oli luddawa tulina uddiru wa tugenda wa musajja batuyise naye tegenda kubeera ekintu kyonna ekintu kyakyama ne bambala zijjubba zaabwe ne bavuga omotoka ositati awo sentebe ne batuukayo
kati batuuseeyo ng'asooka babuuzaako awo ng'amala babuuzaako nga banyumya emboozi awo kati omala okunyumya emboozi awo ng'abasuubiza n'essera amala buli eboozi awo nti mulina okunkolera kino bwe kiti embeera tugiraba naye naffe tususse kuli tulina okukola ABCD biki olw'obusiraamu ebintu ebigenda bukyamu naye mujja tusonyiwa nga mmanyi tebyokwenda bibiri naye si kyekigendera kyaffe nga state oba gavumenti so mujja tusonyiwa kati kyeyakoze ajja n'ekikopo kye naye teyaze na kikopo kye ku kameeza oyo omuyaye kyeyakoze ng'asituka ku ntebe oyadde atudde n'abasajja n'agenda abenga akima ebintu bye akomewo kumbe yabadde yateeseteese dda ki ab'amawulire abasajja babadde bali awo nga Yoseri akomyewo ne mukudda ng'olwedde ab'amawulire kamera baziseetinze dda bwe bbwa mune nga bakwata mu masheeke nga babawandiikira speech babawandiikira essala gye badde balina okusabira Museveni ate ng'olwedde ssente yabadde amazuzi basuubiza ng'era zibawadde nga tebasobola butasoma ssaala eyo kati sigamba nti abasajja bano bagenze obugenzi nga tebategedde omusajja bagenda kigenda kubeera ekintu kyakyama teri kamera tema Museveni takuwa ssente ze takukozesa n'atakulabisa kati kino kiyakoze oyo Sheikh Kamoga ne banne Simeon teri muntu agenda kuddamu kwogera ku ggwanga abakugera ku nsonga y'abasina bajuulye mwawedde oyo gwe bayita Yoseri ssente yazibawadde yino essala yino gye bamusomedde nenga si kye kyabadde ekigendero kuba yabagamba ekintu kyakyama n'amala n'abalabisa oyo gwe bayita Yoseri nga temumanyi baabo olabo yabatunuulidde tunuulira bwe batunuulira nga bano banzanyisa tebammanyi olaba ono engeri gy'asabamu essaala ali ku puresha tukwebaza olw'ekyengero ekirungi kye watuwa n'otuwa omukulembeze w'eggwanga labwakankana labw abatunuulira mulaba agamumunzanyisa temumanyi abakeneka ebirungi ebikasa ensi yaffe okukulaakulana n'okugenda mu maaso ayi Allah omuwa obusobozi mukuweereza nabo ono yatiddetidde dda nga amawulire gamaze obbakwata okujjako gw'ofudde omwangu ekirimo kya pulezidenti obulungi omulaba abatunuulidde nabo ono bwatunula omuwa obulamu obulungi abakenese yabateza ab'amawulire nga ne ssente bazifunye ne babawandiikira neki n'essala gye badde balina okusomera Yoseri tebahabulwa naye nga ekintu kyadde kyakyama jjukira yabawa n'emmotoka ne bibuzabuza nga bafuka banaaba kati yabalabisizza bamasheeke mbatumiddeko nkimanyi kyonna kye mwakoze nabbi takyetaagako nabbi Muhammad takyetaagako n'obuyisiramu tebukyetaagako naye gwe bayita Yoseri temuyisobola kuddamu okuyimirira mu muzikiti oba okusazisa ewantu wonna mwogera ku nsonga ekwatagana n'eggwanga n'obusiraamu mwafudde mwawedde temugati ekibeeradde kyakyama kadde awo nvuddewo saagala kulwawo mutegedde bulungi nnyo Yoseri taggwayo alright ndowooza kino ekya private companies nkibagambye bulungi nnyo kiwedde ati ntandisa information entuufu tutandise bwe tuti njira sooka tegeeza eggwanga waliwo era buno obakanjala bugende mwenna aba forces of change naddala abanoonya targets waliwo akabinja kano mubadde temukamanyi ke kabinja ka controlling eggwanga era nti singa wabaawo wabeerawo ekintu kyonna ekikyuse nga waliwo abayingidde okutwala obuyinza abantu bano balina okusooka okuba nti basirisibwa kuliko Diana Atwine kuliko Frank Tumwebaze kuliko Odek Lwabogo kuliko Karugire akakabinja ne Janet kwali bulungi nnyo ke kabinja ako kati mubadde mukimanyi nti Diana Atwine sister wa Frank Tumwebaze bonna Banyarwanda bava mu kampu abajja bava mu refugee nkiddamu does the public know that Frank Tumwebaze and Diana Atwine both are sisters, both are relatives,
Does the public knows that Frank Mwebaze and Dana Atwine, they are relatives? The public batachimanyi. They are sisters and brothers. Baruganda. Oli mwanyina, ono mwanyina wa Frank Mwebaze, mwanyina wa Dana Atwine. Era, ne mission gye mwalaba wenda kubire nnyo enduru nga ntasa Ssaabasajja Kabaka. The truth is, Dana Atwine yali mu mission emalawo Ssaabasajja Kabaka until lwe twamukuba yamukuba eddagala ettuufu, otherwise Dana Atwine wali mu mission ejjawo Ssaabasajja Kabaka. Naye mukazi gwe weegendereze nnyo. The world is watching you carefully. Dana Atwine, Frank Mwebaze, Audrey Lwabwogo ne Audrey Kalugire plus Janet Kembabazi. Be very careful. Ekirala, omukulu ono Audrey Lwabwogo namba bunyonyodde mu video eri yasembyeyo. Omukulu ono ayina military wing. Era njala tegeza public nti omukulu ono ayina military wing to the extent nti mumbeera kitaawo omukuza eyamulonda. Nabagambye ono Audrey Lwabwogo is a son of a bitch, mwana wa malaya, tayina kitaawe, tayina nnyina. Samukutesa alonda mulonde. N'amusomesa okumutuusa w'amutuusizza. Nabagambye nti omukulu ono eye itade mutabani wa Samukutesa nga ne saa zino Samukutesa waali bayina family wrangles nti omwana bakimanyi nti nsowole si asoma na Samukutesa nga yali abayisi babenga nga yagala tola bega bya Samukutesa nga agenda kyusa buli kimu ne Samukutesa tannafa waliwo okulwanagana wakati wa family n'abaana ba Kutesa. Abaana ba Kutesa ina mumanyiko shatiz ku shashiz muserurwe naye Kutesa ina abaana abala bali mu Ongereza bali mu Europe nebo basirise tebali active mu politics. Kati Samukutesa yatekayo omwana no shatiz mushorule okumusacrifice okubera nti ali mu politics n'okudukanya business ze. Naye ngono ye Audrey Lwabwogo mulabanga omwana wa Kutesa si mwana wa Samukutesa, is a son of a bitch. Nsi ya leta najja lwambi samanya gemanya gayina okutumwa mu Luganda lwakuba nti Munyarwanda. Nsi ya leta najja lwambi manya kyamalago amala getutuma abaana abagudde obugumu bbanga tutegedde abaana bemufuna ku one night stand mugenzi okunywa obwenge mukubiza obwenge mu disco z'ebyalo bakwabulidde mu lusuku ofuye olubuto lwabwe. Kati abaana abo kati yoyo mukulu Audrey Lwabwogo naye ayina military wing and recently omwezi oguwedde government ya Tanzania yakwata shipments ez'emmundu nga ziri manya gena kati zivangawo. Njagala Audrey Lwabwogo wakana information eno nga tuwagenda ko mu Eastern Europe n'okozesa state empya n'enkadde n'ogula ammunition z'okuzireta mu Uganda, and the public must know that Audrey Lwabwogo, the so-called first son in Museveni's family, he owns a military wing in Uganda, and recently the Tanzanian government or Tanzania customs confiscated his ammunitions as consignment in Tanzania because they didn't expect such a man or such a young boy to be having such powers or purchasing ammunitions. So the shipment was stopped. I think the shipment is still there in Tanzania. So njara mutegeera abantu betudiringa nabo bali power angule akabinja ko bagala nnyo obuyinza. Kyovula banti adiringa business nabagambye ez'amata, ez'ennooni, ez'ebiki, kati n'ez'ebiwoowolo, emitima, obutago bw'abantu. Koga museze mulungi nnyo buli kimu akikola nza mutegedde bulungi. Kati Dana Atwine eyo emivuyo gyakola nga yefudde nti yekafulu kyokajjukira drop out. Tasomanga konti yasoma obusawo is professional doctor okuba nti balina akabano kaabwe ke baagala. Kati bebujjukira Dana Atwine tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. The same to Frank Mwebaze, tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. Audrey Lwabwogo tasobola kulaga nnyina, tasobola kulaga kitaawe. Janet Kembabazi tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. Yoseri Azuwo tasobola kulaga kitaawe. Salimu Sala kulaga kitaawe. Abantu abatufuga mu ggwanga tebayina background, tebayina history. Kabinja kaba mafia kababbi. Kati njagala mbasooka mbabuleka tactic kano kambadde mumanyi mwe kamutegere bulungi nnyo. 1. Museveni si mukulembeze. Museveni is not a leader. Museveni is a pirate and he is a mafia. Who is a mafia and who is a pirate? Pirate bebabbi ababbira ku nnyanja nga babba amaato amanene nga babbako ebintu. Mafia ye muntu akola ekintu nga tagenda kwesikamu ng'alina ekintu kyagala okukola
era nga akikola okutiisatiisa community yabeerewo. Kati Museveni akikola atya? He is not a leader because he knows that he came as a refugee in Uganda and the law doesn't allow him to stand anywhere as it appears to Muhoozi. Muhoozi Kainerugaba, the law blocks him to stand as a politician in Uganda because he wasn't born in Uganda. Eteka terikiriza Muhoozi Kainerugaba drinking the daily drinking general. The law doesn't allow him to stand in any political position in Uganda because he wasn't born in Uganda. As well his father Museveni, as well Salimu Sale. Bonna tekuli yazali mu Uganda zonna nkwezenge. Kati Museveni akola atya? Mu system yabwe yakabano. Amanya nti wende ndi mubbi. Ngenda kukozesa amaanyi n'emmundu ne ssente. Mpamba amataka ago maloga wamba ndeeta abantu mbatuuzeeko abantu abo balondemu omukulembeze anampulirirangamu n'ebiragiro by'emuwanga akontrolinga abantu ali. Yensonga lwaki nti amataka gonna mu Buganda kati agaliko minerals. Museveni yagawamba kuliko abagalinako order nga bakontrolinga on behalf of Museveni. Yensonga lwaki Kayunga waliyo oyo Kakalangwa Salimu Sale yatambula azungalinga mukagwa mu ovulo kubanga bogufuira mutegusobola kuvaamu bag era buli Salimu Sale wochupayira ogenda okuli ati waliwo omuntu omunene yatutewe ettaka kubanga abo betuyita controllers nga bakontrolinga on behalf of Museveni. So with the time bakuliyetinga empire nga balinako ba followers abagenda ba following no ba supporting yensonga lwaki baleeta abanyarwanda okuva mu Rwanda okuva e Congo okuva lero tabayitria aba Ethiopia. These are their believers and their followers abagenda okuba believing kuba bawetako kubera kusetulinga but with the time ettaka ligenda ligaininga value babajja ko mpola nga bakompensating obusente obutondo nati mukimanyi watu bateka okutesa mu vehicle. That's why okubeera nga bali active batwale ente oziteekako kubalaga nti ettaka bali active ku ttaka eryo ekekakodi ke mbali temumanyi mukategedde bulungi nnyo. So oyo si mukulembeze oyo abeera pirate oba mafia. Omukulembeze takola bintu ebyo kubanga akimanyi munansi era akolerera nsi bati bana basajja tebakolerera nsi akolako mukategedde. Katugenze ku nsonga endala. Limmala lyensazaamu kubaga TV tesobola gabawa radio tesobola gabawa tebali ejja gabawa okujjako wano. Mukajomero kekamu waliwo abantu abali ku ttaka abagobibwa eruweero ng'ettaka lino libadde liimplicatinga jjajjaffe Nadduli. Luli najjira n'enkozesa taamu etaali nnungi naye after nafunye proper information about what is taking place in Luweero and Nakaseka as well. Naye waliwo kye mutalabe mu mawulire era kye mutagenda kulaba kankibagamba olwaleero. Ngenda kusooka kubagamba abantu mwena bakomplaininga ku ttaka Haji Nadduli lyaliko oba lyabagamba nti lya famire ye. Ekituufu kiri nti Haji Nadduli si abawaabira ye Salimu Sale naye kyakola bakozesa system ya divide and rule. Ettaka linayagala ditwala kubanga already inako portion kati akozesa Haji Nadduli ensobi naye ng'ate ensobi gy'amukozesa akimanyi nti ayagala mukubaga ne Haji Nadduli yayiseewo manyi system yaabwe ya divide and kanjira tegeza mwena public bwe yali ku ttaka lya Haji Nadduli ziruweza mile musanvu kumeka ziri between musanvu up to okweyongera waggulu. Ettaka liko ba squatters abalina endagano abalina ebyapa n'ettaka eryo Salimu Sale alyagala era kye kyamuviirako n'okutta Jakana darling wa Muzeeyi Nadduli akendeze ku nnamba y'abantu abamanyi history w'ettaka eryo. Kati lwavudde ludda we nategeredde nti bannange ensi eri mu buzibu. Bamala okutta Jakana Nadduli mukama wamumuze mirembe. Salimu Sale amanya nti kino nkimaze abasigadde nja basobola. Muzeeyi Nadduli nasigala nga ali isolated. Kati bamusokala mu milioni 10 ezasooka ng'amabugo. Musajja atu lowooza bana tunafunamu akatengo. Ne baddamu namuyita recent meeting bamuwa milioni 8 n'asirika. Kati Salimu Sale n'amutega akani ne bagamba Museveni tasobola kutta ne bagana nga tamaze kusetinga kusembeza. Salimu Sale n'asembeza Nadduli n'amulondanga chief advisor ku nsonga z'ettaka mu Luweero Triangle wonna amuwadde office. Amusembeza mu target ewungi wanaamufunira
ekyo munabacha ntimugenda kifuna ku TV ku radio kubanga n'abagafulumiza bagambye nti kasatu gwa mugenda kufa nenze na sources nyingi musobola okufuna information kati ekisokera ddala njala tegeeza public njala tegeeza mwenna bali ku ttaka eryo nga mulina obugugumbo ne muzeeyi nadduli ng'abasajja bannayuganda baganda please mugende mufune womutula ne haji nadduli mutese ku nsonga z'ettaka kubanga wali mafia alyagala mwebwe mulowooza nti ate yayagala odditwala oba yagala bagobako oba nadduli abagobako no nadduli naye ayina ekimusindika ku speed ate nga kyagala mumaliriza munnange wiiki emu n'ekitundu bagoba bbiri mukimanyi nti haji nadduli yabadde asibudde ensi nkiddamu ntegeeza public ne bannayuganda mwena n'abaganda mukimanyi nti haji nadduli badde bamusse era ne bamugamba tageza nayogera ekintu kyonna ku TV ku radio mawulire gonna naye nga ani abadde amusse Geno Salimu Sale akandanako George eyasiirisa batamanya ngamba okujja okusaanyaawo muzeeyi nadduli ku nsonga z'ettaka ze mukayanira abantu abamu ya survivinze emirundi ebiri era tederi kate sawa zino oyagala kumanya nti nadduli bamunoonya naye yekwese mukubire esimu agikwata oba noonya wali n'amaka yagadduseemu nadduli taliyo mu makage amaze wiiki nga teri amanyi gyali naye musajja atu mukusooka abaasose omulumba mu makage n'abategeera n'adduka n'akwata essimu n'ekiwejjowejjo n'akuba essimu ate akubiraani akubira ate Salimu Salamu ga nti waayo abasajja bazze kunzita nyamba Salimu Sale naye akubira ekibinja ekirala kimugere mutaasaani muzeeyi nadduli kati nga bano bazze konfame ng'ali ludda wa tebamusanze nga bakuuma waka ekyavuddemu ng'alyoka akomawo bwe yakomyewo ndoza yabadde alina byanoonyaamu oba yadde yesigalizaawo ne bakomawo mukomole bamuddamu luutu n'addamu n'abinyiika mu nsuwa n'adduka kate kyali amanyi ne muzeeyi nadduli gyali naye ng'ate ne be yasindise bennyini badde kekamu ku kabinja kadde kasusa okujja okwagala omutta ate be yasindise okujja nte bamuprotectinga ate muzeeyi nadduli Salimu Sale yakugambye togeza nayogera information eno ku TV ne ku radio n'okutegeeza amawulire gonna nenjala ategeeza bannayuganda nti muhaji nadduli oweeruweero yakasurvivinga assassination attempts 2 mu wiiki 2 emabega bwetutuukidde olwaleero babadde bamusenga musaani Geno Salimu Sale akandanako ku nsonga z'ettaka naye ng'ettaka eryo liriko abalikanya baninyiryo bannansonga bannayuganda naye ng'ate ettaka eryo oba oligoberera olungi haji nadduli alinako obuyinza lwakuba nti Salimu Sale yagala kizinga lunga obumanyi nti timbambira byegolodde ayagala kukigolola lumu akimalewo so mwenna baganda bange abalina obuzibu ku ttaka bwe mufuna ku chance okutuukulaba nadduli waali wonna please mutule naye abannyonnyole mutegere kubanga badde bamusse ate ng'obudde alina butono nnyo kubanga bano baagala mujjawo nti alina history ate alina ettaka lyakayanira ndoza mukitegedde bulungi nnyo so Abdu nadduli mukulu wonna wooli nkusabira naye nja ate kasika mbyogera kati nkusavinze sirwakuba nti otuyamba naffe ne nkusavinze so statement ginasooka okukola nagirivisinze olw'okuba nafunye ate information ekwata ku ttaka eryo ngobali tutegere nti yadde akuseadde Salimu Sale so bwe bakusindikidde bennyini bwe basooka okwagala okutta abalowooza bali mu maka nga bakuumye be baali baagala okutta ekyo nakyo nkimaze kati tugenze ku nsonga endala alright mukulu president kansulenti oli bulungi wonna wooli Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu kulikayoko mu Busoga region era kansulenti byonna biwakimwe bifunye bulungi nnyo naye olina kyotaategedde ng'omaze okuvaayo ekisokera ddala njala kubazanya abantu b'Ebusoga abakingiriza omukulembeze waffe ne mumulaga omukwano gwe gutyo naye nga okulaga omukwano guno ate kwavuddemu ebintu bingi wetwogerera enkuŋŋaana zituula ez'ebyokwerinda okwetoolola mu Busoga nawa era nga gyeziggweredde eri abafunye ku mbooko n'abagenda okusibwa abamu nakati tebasobola kukuba ssimu kwogera muno mwe muli akabinja akaali kateekebwawo okusiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu keekaluwa wuliriza omusajja w'ekisaati eky'amayembe agannambaga Barambalugahale y'omu kubadde bakulidde omulimu gw'okutambuza propaganda blackmail n'okupromotinga MK project okwetoola eggwanga lyonna n'omukulu Edirisa Musuuza Kenzo naye y'omu ku bo n'ekyamutte South Federation byebyo kyobula tebadde agenda kukola twa okwetoola eggwanga lyonna ng'asetinga okuyimba okw'obwereere
ekyo nakyo nakibadde kyakusika bantu bazza ku side eno. One, already the Anita Amongi aina sente at high disposal okuba nti agaba sente okufuna abantu bonna na buli kimu. Kati already ebaddeyo abantu bavuma Robert Kyagulanyi sente buli kimu naye ekyo tekyaganye bantu kugenda kukingiza Robert Kyagulanyi sente mu ekyaleese obuzibu. One, Yoseri Mbagirawo n'akabinja ke bayise Balamu abitebye sente ze bamuwadde mu anda muhozi project naziteeke Busoga ne yakoledde yonna zaakoze mulimu kiko kye balabye. Ye Kenzo Simebi yazeemu naye ali kukyokya. Then Anita Amongi naye ebizigo byesiga katalabi kayisiga matafali ge kajjansi. Ono makeup we alimu amatafali ge kajjansi. Katajja kujjanga alimu olubumba olusirivu lutayidde bulungi nnyo kubanga ebibuuzo bingi nnyo ansa balina ntono. Kino kyavudde ku ki? Kino kigenda kuvaako okukyusa mu bapoliisi abaduumira mu Busoga region very soon. Kigenda kuvaako okukyusa RDC. Kigenda kuvaako okukyusa cabinet ey'aba ministers. Kigenda kuvaako okukyusa ba army commanders. Reshuffle ejja. Mwezo department zembagambye. Eriyo nabagenda okudemotingibwa olw'ekintu kye mwalabye ejjinja. Mbyogera bwenti mujja bbira bamawulire. Nze masi kyalekana nammwe. Mbyogera bwenti mugenda buulira mawulire. Ensonga ya Kyagulanyi kutegenda jjinja Museveni jaspendinze obuwumbi obusukka 50 naye ng'ekyabaddeyo byabadde byanswa ng'omusajja yabayisizaamu eggaali. Then more details and references ngenda zibawa ku Lwokutaano ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. More details about that information na bikibi bateeseza ngenda zibawa ku Lwokutaano nga mmaze okufuna information ne evidence obujulizi bwonna nga mbuleese. But kankole statement ino nga sineeyongerayo. Jeno Kahanga Muhanga, Janet Kemba Bazima Manjovu Enterprises, Mohozi Kanyirugaba, and Yoseriti Bahabro Tabasura, Sierra Tamzed and Sanga Bisibe, Kareche's son. I'm here to inform the public and the international community that you are planning a deadly mission to assassinate Robert Kyagulanyi Sentamu. And the leading master planner or architecture is your brother-in-law Kahanga Muhanga. The meeting, which was held on 7th of July at the State House Ntebe, both of you agreed that nothing we can do in Robert Kyagulanyi Sentamu's existence. We must assassinate him. The rest, we shall take the risk and we shall control the situation because we have power, we have guns, and we have money. I wanted to state this message in English so that the international community get to know the plans that Museveni and his family, they are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Sentamu very soon because they can't do anything when he's still alive. They have nothing because Bobi Wine has already taken over the love and the trust of all Ugandans across the country. Museveni, you've done a lot and you've spent millions and billions of money from stopping Robert Kyagulanyi Sentamu, to the extent you have appointed social media in-laws, radio station presenters, TV station presenters, politicians, and all sorts of people to disrespect, to abuse, to deassociate, to demote Robert Kyagulanyi Sentamu, even on international level. But you've failed. So now you've decided to commit yourself on the last plan which your brother-in-law Muhanga Kayanja proposed, that if we are to succeed with our mission, we should kill Robert Kyagulanyi Sentamu with immediate effect
you will deal with the effects or the outcomes of that assassination plan. But Mohanga Kayanja, Mohozi Kanyarugaba, Janet Museveni and Museveni himself, be very careful. At this particular moment, you think you have security and you are very big and strong. Remember, you don't have time. You are placing a long button which will cruise and which will crush each and every your bloodline for centuries, not only in Uganda, but even outside Uganda. You think that we don't watch. We are watching, but never ever again think about assassinating Bobi Wine and His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II. You think we Ugandans, we are stupid, but we are not. We are just observing the situation. But anytime I'm watching you, you are just playing around with the wrong buttons because you lack experience of understanding due to the cow mentality. Please. You've been in power almost for 37 years. But nothing you have yielded apart from killing, assassinating, and kidnapping. Mister, never ever again think that you will control the masses after assassinating those two people. Don't dare think about it. Kahanga Mohanga. You are just a fake general and a drunkard general who doesn't think twice before he acts. How dare you, a full so-called general, you come with the resolution of assassinating a Ugandan who can easily stand and stop anyone who can create a genocide in Uganda, and you want to assassinate him? It's only Robert Kyagulanyi Ssentamu and His Majesty of Kabaka of Uganda who can stand firmly on behalf of Ugandans to stop any dangerous move in kind of riots in Uganda. But due to cow mentality, you lack dignity and experience in how to control the population. But for your only solution is to kill. You've never said Jabakuru nga tebalina kiddako bo baagala kutta musi. Kati mukulu kankubuulire. Empalana y'omuliro n'amafuta. Ogimanyi? Empalana y'omuliro n'amafuta. Wali ogiwuliddeko nti omuliro tegukolagana n'amafuta bwe buyesangira byaka kyonna ekiriwo ne kisinda kati gwe kyemuzannyisa. Muli ku mapeesa muti njagadde okukola statement eno mu Lunyanyimbe. Seni eno Alujazira oba ne Queen kwali kuno na yagiwulire ne bbawe chat ne bbawe oli omugenzi ne mutabani wawe Charles ne munne bazzukulu bagiwulire bulungi nnyo. Ne international community ulikala bajja kasalayo nga bakajjeeyo okaza nnyo okujjukiza ensi nti omwami ono yayogera ku social media kunaku gundi yagamba ebigambo bino wammanga. Kati saagala mubuzebuze nga abanafuka banaaba nti ate tubyogedde mu Luzungu olumanyibwa ensi yonna nga n'omutali mu P7 asobola oddogera nalutegeera ogwange ngukoze tugezaako balabula mujjekawo mentality mu system manye nti ensi ekyuka mufuga ne muvaawo muganye mwagala kozesa power. Hitler was there, Amiri was there, Gaddafi was there, Saddam Hussein was there, Kuku was a banga was there. Where are they? But bwemba temusobola kusoma ku history na kulabirako byaliko, that means you are nothing and you can't be in that state house. Mu solution mujina ya akutta kuwamba, that's the only solution. Batambula n'engalabi kubanga mwamanyira okutta. And this is my last message for you before I continue with this information. Museveni, never ever think that Baganda are fools. We are not fools. Never ever think that Ugandans are fools. No. Just they are calm people. They first observe the situation, then they act after. Not like you who has only one solution of killing. Ugandans, we are so observant. We are watching each and every step and everything you are doing very closely. Don't you think that because you have guns and money to bribe each and every person in Uganda that we're not? We are watching the situation calmly, clearly, and
If you are ordered to look for fools, never ever look for Waganda, never look for Ugandans. We know. Just time is the mere factor. Never kutumanga abasiru. Never noleta Omuganda, noleta banna Uganda. Just bantu bagonjo bacha abalambera nga bweri. Ekyo kya okirinda nekikola nekiwola nokikwatisa engalo. Naye muganya okutegera kubanga mwendowooza yammwe ya Mungu ba yakatuni muloleza kumpi. Nobango ina 0.5 GB nga tomanyi kigenda kuva mu kintu kyogenda kukola buli kintu wokikola kiberamu ekintu. Nkugambye nti bwe mukola ensobi ne mujja amapeesa agaabi. Akalandira kamwe konna ne kazzukulu kamwe gye kanaaba kajja kilo zaako. Ate mu bukambwe African affairs remains African affairs. Do you copy, sir? I'm repeating this. African affairs remain African affairs. Do you copy, sir? What you did in World Triangle, we have history. What you did in Congo, we have history. What you did in Southern African Republic, we have history. What you did in Rwanda, we have history. Whatever is taking place in Somalia, we have history. So don't think that we are empty heads. We know and we keep history. Bana monsonyo okozesa oluzungu kubanga tulina wetwetaaga okuba nti tusindika obaka buno nga tetwagala nnyo kalubiza basajja kozesa bino babekuvunula lugano wakubadde kugolola Moses Kweluli. Tukola ebintu bino betwogera ebimu tetwagala nnyo kalubiza bagenda kukyusa Luganda duzza mu luzungu. Kati ebintu ebimu tubyogera ebidda mu luzungu direct abantu ne bafuna message bagifuna bulungi nnyo nga tetwagadde kwetoola. Kati wano wenjagala ogenda ku information era mwena bana Uganda njala mukimanye nti mu Uganda LC wano ziri mu mateeka ne LC2 era ziri mu semateeka n'emirimu gye zikola giri mu mateeka ne mu mateeka bagimayine mu court. Naye obuweereza bwa LC1 ne LC2 bwakoma tebukyalimu mu mateeka tebukola. Kati gwe wenna agenda okugula ettaka agenda okutunda ekintu kyo oba agenda okutunda nkubuwagaabuwa sooka olindemu okukola ekintu ekyo kubanga ojja kukola okutunda oba okugula ekintu ng'okozesa LC eriwo kati essaawa zino omuntu ajja kwefulira kugenda nti wanguliza ekintu kino LC yali tekola. Mu mateeka abakuwangudde mu nsi zirimu amateeka ngakola bakuwangudde kubanga mu constitution LC teziriiwo essaawa zino tezikola. Kati gwe wenna alowooza nti ogenda kugula ekintu oba ogenda n'ebbaluwa zemufuna kati teziri mu mateeka mukimanyi nti LC tekola essaawa zino teriiwo. So mugenderere nga mukola ebintu bino kubanga LC mateeka tezikola kiteziriiwo. Term of office zaggwako dda. So buli awaayo n'ogula n'otunda oba bakoledde ebbaluwa singa kinadda amateeka amatuufu ebbaluwa ebeera myane awo nawo nvuddewo twagala kudduka. Njala tutegeeze eggwanga ntegeeze ne bannayuganda mwenna nti wetwogerera ettaka lya Mpoma satellite okwetoola wonna lyatwaliddwa lyonna Mama Njovu Enterprises ne mutabani we Dere Drinking General House Kanyerugaba nga bakozesa SFC bagenze ku ttaka lyonna erya gavumenti eribadde likunganirwako abantu ne basekino badde balina ettaka okwetoola Mpoma satellite. Ettaka lyonna baligobako abatuuze n'emigobante era kati ettaka lyonna balitutte lyonna lyabwe wakati wa Mama Njovu Enterprises ne mutabani we Didigi the Daily Drinking General Muhozi Kanyerupama Muhozi Laga omwenge otali muddekende ne batwala ettaka lyonna kati Mpoma satellite n'ettaka lyonna lyetooloddewo lyonna abatuuze bagobeddwawo na migobante okuba nti ettaka eryo litwalibwa nga badde balyagala. Nange saawa mekazu kali munganda ba entwalaganya. Time ya Haji Naduli bade bagala muttira bade bagala muttanga nakozo omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu 2023 Haji Naduli bade bagala muttira dates zibadde nalida zitukwese eno ekira kyo mu kitegere kya Haji Naduli abade bagala dates entufu bade bali musengera kozo omwezi 8 ogw'omusanvu nenga 9 yabade bamulumbiddemu. So ekira mu kitegedde nakozo omwezi kubade bagenda okuttirako Haji Naduli katugenze ku nsonga endala. Kati ensonga endala yino mujjukira bulungi nnyo ddiiro eyaliwo wakati wa Pilato
ne gwanga erya Bungereza okuba nti bajja abanoonyi b'obuddamu mu ggwanga liryo baleeta mu ggwanga lya Pirato. Enteekateeka eno teyali ya Pirato yokka. Kamba buuse nno. Enteekateeka bw'ogitegedde. Enteekateeka yaliwo okujja abanoonyi b'obuddamu e Bungereza obbaleeta batuule Rwanda babatandika obbakolera ku mpapula either babongereyo basigalawo. Enteekateeka teyali ya Pirato na gundi na gavumenti yabo. Enteekateeka yali bweti. Enteekateeka eyo yalimu abantu bano wammanga. Yalimu Pirato kennyini, mwalimu eyaliko Ssaabaminisita wa Bungereza naye nga kati ye muwi w'amagezi owa Pirato mumutegedde bulungi. Mwalimu Ssaabaminisita wa Bungereza eyawummula Boris Johnson. Mwalimu Priti Patel oyo mukyala wa migration. Mwalimu Yoseliti Bahabara tabasira mutano wa Kalisere tensana bisibe. Mwalimu yalinga omukwasaganya w'abantu bano Alan Kasujja omusajja omunywana gonna balabya akola ku BBC naye yalimu. Ekintu kino tekyagwawo bugwi. Kyalimu capital omuteeketeeke wakati bagatta wakati wa Yoseri ne Pirato bakwata ssente ne baziweereza eri baswipinga eddiiru bafuna abantu abo kubanga balina kibabalirako ku nsimbi ezo nga bakibala nti UK egenda bawa ssente aziweero ne UN egenda bawa ssente kati kwekuddira Yoseri ne Pirato ne batandika okwagala okutandika okwerula empenda n'ebibangirizi bale banaatuukira. Jukira bali batadde bazimbi amayumba agagenda okutuukibwamu abantu abo naye nga bazimbi amayumba ako waliwo abantu kati abantu abo bonna bema ku bantu abakwata ne baleetebwa mu Uganda babayiweeno eri bakulyetingawo kibangirizi bagenda okuleetanga abantu abo bateekewo bazimbire ku ssente zaabwe niba zibana basajja bayaaye kati bano bwe baali wangeeno mu bbaasi nga bayingira bali bagezaawo kukwerulira bali Luwenda na kyererizo bagenda bateeka beno nga bakendeeza eri bayiweeno mu Uganda ngeri baleeta kulimba muteeke wali kubanga kiri gwali mulido mulya gwanswa bagenda kulira awo enswa zaddire mugitegedde bulungi munansonyi oluganda olumu lwenkozesa luzibu nnyo temujja dutegeera kati naawe nvuddewo nyinza ku information endala. All right. Monteekateeka na mutaayika. Muwulize bulungi akatundu kano. Mu bintu ebimu ebyaleetedde Yoseri okwennyamira ng'atunuulira ekisibo ky'embuzi kyonna nga kitokomose omukoko akikubye. Mwennyamivu nnyo era agenda kukyusa. Naye mba agenda okukyusa muwulire bino wammanga. Bino Yoseri tojja byegaana. Yoseri apulaninga okukyusa abadde omuduumizi w'amagye amusikize omuntu omulala. Temwewuunya nga bakoze lishafu mu magye nga Yoseri akomezzaawo Muzeeyi Sabbiiti ng'omuduumizi wa UPDF. Oba Mugisha aduumira SFC kwa babiri nga gwaleese omu yaba aduumira amagye. Kubanga bali mu kabano group bajja kubasobola okuwa ebiragiro nti ekiri ejjinja oba ekiri ejjinja kyagula gy'abagenzi mubbe muttirewo ng'ekikomandi ekola. Ekyo kye kigenda okuddirira. Mujja bira mawulire. Either abakomeza Muzeeyi Sabbiiti oba Mugisha aduumira SFC kwa babiri. Kubanga bano bava mu kabano group abasuubira okuba nti bajja kutwala orders okusinga abantu abalala abatudde ne baleka ekintu nga bwe kitambula. Kati mukulu kasobezange ekyenyi ky'embuzi ekirekera mu maaso ne kikwata ku mavivi. Mukulu General Elweru, how are you doing? Hope you are doing fine. I need to inform the public right now that General Elweru, as we speak right now, is under house arrest. Nchidam. All Ugandans need to know and be informed that the so-called General Elweru, who Museveni used to assassinate or to massacre the people of Rwenzururu almost 12 years back, as we speak right now, is under house arrest. Reason being, under the speculations of reshuffle, General Elweru complained to Museveni that you used me on several occasions
and you've been promoting me, but right now as I speak, I myself, I need to be the overall armor commander of UPDF, which Museveni doesn't accept because he knows Elrelu is not a trusted fella. So the moment Elrelu complained that he needs to be promoted and appointed as a UPDF army commander, immediately Museveni ordered his security agencies to put General Elrelu under house arrest. So General Elrelu esawa zino alimu bakayita batya, alimu mbuzi ekoga naye nga ali mu makage takirizibwa kulingizaako wadde. Uganda enyuma, Uganda enyuma. General Elrelu munnange watta abantu bekasese Museveni nakozesa nabadde akufuula badde akupromote nga naye nga akufuula deputy buli wakutana akufuula deputy. Era ne mulisha feria gwe yakufuula deputy kati wavuddeyo n'okangabiriza ng'olaba nti tebakuwa bagandi bafuule amakomanda. Akufuule amakomanda gwe. Ekyo kizibu nnyo. Ekirala, under some circumstances utwogerera essaawa zino, abaddewo nga omwera ku baduumizi b'amagye Geno Mbadi. Naye essaawa zino wetwogerera gye buvuddeyo Katonda yawona assassination attempts 3 ng'abasajja baakabano gurupu mu magye bamuli bubi tebamwagala. So Geno Mbadi manyina wonna wooli ebisafe gye bagenda kugoba naye nga kimanye nti amagye ga UPDF tegakwagala kubanga akabano ka gurupu kabano tebakwagalirako ddala, bo baagala bali kabano, baagala kabano system ye beefuga. Kati naawe wakabuuka assassination attempt 3 Geno Mbadi ndoza naawe okitegeddeko mbu you talk arrogantly, you don't respect anyone, no? You talk anyhow. So ndoza otegeddeko naawe buli kyenjogera kyonna mukimanyi bulungi nnyo, nza mukimanyi bulungi nnyo. Alright, kati ndowooza Sam kazu information na nyingi. Alright, kati ngenda kusooka kubawa kano nfundikire. Mwenna nga mumanyi nti mwakafuluma amagye. The newly trained UPDF officers from different parts of the country, most especially those who are coming from northern Uganda, central and west Uganda or western Uganda. I'm here to inform you that during all your training sessions, Museveni deployed ISO spies officers in those training camps, and they given him a full report about all what you've been saying or talking about politics and about the First Family. So Museveni received the full report that the newly trained UPDF officers who passed out recently, that you are against Museveni's family, you are against Mohoz, and you are pro change. Nchidam. Mwenna abajasi ba UPDF, abakafulu mu mwezi oguwedde na guno. Mwete mwamanya nti mu training mubaddemu ne ba ambega abadde babega ba isoro mukoze nabo training. Kati mwenango manyi nti ova mu mambuka ga Uganda, ova mu masekati ga Buganda, nawe oli munyankole origino nonti kabano nga wafulumye. Yoseri yafunye ripoti okusinzira mu ba ISO agents bere abataddemu nti mwa training ananga n'abantu naye nga mutuuka ekisera ne mwogera n'omuga nti muzeyi tumukoye. Ne MKT tumwagala. Fe twagala change kubanga twagala Uganda edde kuchi, edde mateeka. And Museveni himself, he was surprised during the pass out of those UPDF soldiers that he was caught off guard after knowing that all the trained UPDF soldiers, the biggest number of them, they are well qualified than what he was thinking. Museveni yatidde nnyo n'atya nti abajasi bonna abasinza okufuluma bonna babadde basoma nga ekitono nnyo eyasembayo kubanga yasoma alina degree esooka oba nga mwayita senior 6
nga mwayita n'obubonero bwa waggulu ennyo kyamutiisizza nga ye yali abakomanda be bayingiza abantu ba P7 senior 4 ng'ekinene nnyo senior 6 nga bayagala okuwa commands ne yatidde nnyo okubanga ba elite bayingira amagye ng'ate balina vision endala okusinziira ku vision ya Museveni kino kyamutiisizza nnyo kati mbategeeza mwenna afuna essimu kuba baŋŋambye mbategeeze bwe mufuna essimu nga bagenda bazzaayo okuddayo ku refreshers course okutraininga 95% bagenda assassinatinga one by one using slow killing poison. Nkiddamu very soon mugenda kufuna recall oba okuyitibwa muddeyo ku refreshers course bayigirize mundu ennene ne zaatirale mwenna nga mwafulumye naye nga mission ibagenda but 95% bagenda assassinating nga bakozesa slow killing poison. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani tegenda kulirako bantu bange bwe mala okutuukawo nga mugawumbira nga mwebikka. Kale mwenna abaafulumya aba UPDF mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu Museveni gye yabadde mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa nti Museveni report yagifunye kubanga ali abateekamu dda bambega aba ISO abamuwadde full report omanyi bwe mbeera mu training namwe muba munywa kayaga mweyogeza ng'abaana bako kati report agirina nti muli anti-regime muli anti-MK ate nga muli so educated than what he thought. Kati bannange awo sigenda kusukkawo ndowooza kankome wano tusikane ku Lwokutaano n'amawulire ag'entiisa. N'amawulire ag'entiisa wano tugenda otandikira ku Friday sigenda kusukkawa kandizavinge ne information endala nja kubongerako endala. Naye nga sinafundikira mubadde mulina information gye mwagala okufuna naddala abantu abali mu America mu kibuga oba mu ssaza bayita Boston oba mu kabuga kabayita Boston nga bwe nabagamba with due respecting nnyo abakazi njagala kubawa side yange. Ekisooka omukyala oyo akulembera Boston mukyala mukulu ate bwe nakoze search yange records upstairs yetaga Windows update. Ekirala mwana wa mukyalo omu ku balwanyi ba national platform mukyalo mukulu gwe sobola kuyisa mu lugaayu kubanga bwino na gwanina si mulungi eri mukyalo oyo ono mukyalo yita president chairman w'ekibiina kino bana Uganda no. Due to the fact nti mwategedde nti omukyalo oyo ali hand mu house project sigenda kufuluma information ene mukwata ko just mutegere nti ali under mu house project. So buli kyonna kye mukola mu kimanyi nti mudiringa n'omuntu omukyamu. That is it. Sigenda kwongerako sigenda kumulisi. I'm not going to disrespect her okuwa ekitibwa maama we oba nange maama wange omukyalo mukulu ya muzaala kubanga tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Naye njagala bagamba nti kintu kino tusobola okuzanya technically nti buli adiringa naye diringa n'engoma nti okolagana na mukozi wa state oba odiringa ne state era buli kye bakola kyonna okuprofiling okujjako amaanyi asimu genda funa ndagamu tusume biki details zonna zimaliza zidda mikono gya state. That is it kyengenda okukola kyokka. So sigenda mukolako mawulire gena badde mbasuubiza nga lesse nga nsavinga ekitiibwa kya nnyina kubanga nabagamba sirumba mukazi yenna nga toli dangerous ne njagadde community yeesalirewo nga yo kulwayo yategedde omukyala kyali. So deal with that woman buli agenda ekimanyi nti olina muntu mukyamu kubanga yemulisiza ebisigadde mukama amukulembere. Kino nkikoze ku lwa maama waffe amuzaala naye ng'omukyala era saagala opanikinga zino post zobadde okulafuta post ng'otya no. Njagala community yeesalira abantu b'okulembera bakutegedde. There is no need to expose you more than what I've done right now. So ngenda basa mwenda abantu batwala please mwategedde omukyala kikyali. So
mukolagana naye nga mumayigo mukolagana naye ebisigadde byonna mukuba bakulembere kubanga ffe tetugenda kusalira muntu musango naye kirungi nti yeeyanjadde ne yeeraga bisigadde byonna buli muntu osobola okwobereramu ate muntu naddala abali mu Amerika mweberere munnyo kitalonye kya jjajjaffe owa Nup mukulu Byarugaba mukama amuwummuze mirembe bwatu byasazeewo mutwala naye ndowooza bonna gye ku Lwokutaano ngenda kubeera ne version endala version egenda kubeera etya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tufunayo omukulembeze nanga ava mu Uganda ng'abadde afunye obulwadde bukosefu tukyuseemu ku nsi gye batwalibwa oba tukyuseemu ku handling y'abalwadde baffe waliwo ekitagatta mu Amerika awo waliwo ekitagatta mu Amerika awo bantu baffe baleetebwa okujjanjabibwa waliwo ekitagatta bisigadde byonna mukama yamanyi waliwo ekitagatta mu Amerika awo so omukulembeze waffe abantu bonna abadde mu kusirikwa mu Amerika abadde bankyukakyuka kufuna obujjanjabi either handling team ekyukemu ku current team eriwo no waliwo ekitagatta byonna ngenda bireeta ku Friday era omukulembeze ngenda kusaba ku Friday video eno gituuleko bulungi nnyo ogifunemu ebyokuyiga bingi nnyo bwe tunaamalira ng'otegedde kiki ekiriwo n'ekigenda mu maaso naye nga ngenda kusaba omuntu yenna ng'avudde mu Uganda nga wa buvunaanyizibwa national wankyukakyuka handling team eri mu America ekyusibwe with immediate effect bwe wanga destination enyango y'okufuna obujjanjabi ya mu America handling team ekyusibwe waliwo ekitagatta waliwo ekitagatta n'olw'ensonga eyo njala kunzika nga mbategeeza nti mwebale kubeerako nakutambuza information mukama 13 tusigale ku Lwokutaano mu nsasage ya live egenda kubeera nsasage owo omutima omutonto tegana mukama 13 tusisinkane ku Lwokutaano I sign out mweraba ne diversion zona zembagambye muzitunde bulungi nnyo muzetegereze bisigadde buli mukozesa omutwe gwo wetegerere mukama bankuumire